Yes. Tusanyusa okubalaba. Sanjukidde ddala okubalaba. Era nsaba ba ushers batutuuze mu bifo byaffe. Nansi oyo amanyi bulungi nnyo ffenna we tugenda okutuula. Mwebale nnyo, mwebale ddala naddala obugumiikiriza. Mwebale okukkiriza. Nsaba mukkirize Ndere Troop etwanirize ate n'oluvannyuma bwe nabemaliriza okutwaniriza twaniriza abako nengera batandise mpola mpola okuseeyeeya nga bajja. That is very good. Nsaba abagenyi abali mu tent, abagenyi baffe abayite abali mu tent, kindly get up and come and get seated. Kansubire nti all invited guests ffenna tufunye ebifo byaffe. All our invited guests nga temuli bako nsaba tujje tutuule. Yes. All invited guests? No. Era kino tuli mu kwaniriza invited guests. Ate n'oluvannyuma sobole okwaniriza bako. Rita with your tagging group. Rita ne banno bwe mugenda okwaniriza abako. Nsaba mubeere set to tag them in. Rita and your colleagues take position. Muwala wange Rita ne banno muleete carnations. Twaniriza abako. Rita, can we put down the phones and take duty? Auntie Sue, Rita ne timu ye mbalaba bayimiridde buyimiriza. Ate njagala babeere wano. You're supposed to be here. You're supposed to. Nancy and Auntie Sue, Sibalaba, but I want you to coordinate later on her group. Okay. Abagenyi baffe ab'ebitiibwa ntwala omukisa guno okubaaniriza mwenna. Nshuti yange John ndakwakiriye mu izina ly'Uwiteka.
turashimira Imana ikugejeza aha ariko urabizi neza ko ntacyo twakora tutiyambaje Uwiteka ariwe mwongere muzima uragira ntazimije igitare cy'amahanga kandi tukaba twagize amahirwe aborugave mukimanyi bulungi nnyo tetulina kye tuyinza kukola nga tetutadde mu mikono gya Katonda. Tuli ba mukisa nti omu ku basumba abaleze abaana ababiri abatukuŋŋaanyizza olwaleero Professor Kayuwa okuva ku Namirembe Christian Fellowship waali era abayise naye mwali yekubiddeko mu ngalo oyo kwe mutambudde naye nkakasanga ebisinga bijja kwanguwa. N'olwekyo bw'aba waali nsaba John microphone yimpeere Professor Kayuwa atuwe essaala eggulawo oba oliawo Mukama atuwe olunaku olulungi okuva mu ntandikwa mpaka gye tunaafundikirira. Aboolugave mwe musituke bali empisa ezaabwe sizimanyi naye ffe tusituke tuwe Katonda ekitiibwa nga tusaba. Mukama gwatanakutula magulu situka kuba bw'osigala otudde gayinza ate okukutukira ddala. Tukwebaza akitaffe olw'omukolo guno, omukolo okutagenda kubeera nti pate bupate nigenda okubeera omukolo ogw'ebyewunyo ebimu ebiri mu nsi ya Uganda ebireeta essanyu mu mwoyo eri abantu abangi. Nsaba Katonda nga abantu bonna abali wano we tuli n'abali mu nsi yonna abawakinga benjoyinge ate nga bakwebaza olw'abantu bano ababiri abatulese wano, Aloysius ne Susan. Katonda awe omukisa n'ebitugenda okulya munya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nga bwe tutuula ffenna buli ayina w'atuula atuule. John, urabizi neza ngo imico yose itandukanye ndimo ariko igasigara iri kimwe. Tukakane mpola mpola. Nanse jango bampere microphone yino wano nga we bali. Wali we batudde walo microphone jibampere. Bawala bange abo mwe mbaniriza nga ffe tetunabalaba n'olwekyo mubalamuseeko si kulwa nga tusubwa omukisa gwe bazze nagwo. Yesu yebazibwe. Amen. Sayinza obalaba basebo. Kale bannyabo. Nkuliko bankubo. Tufunye buzibu. Mwebale kujja. Twerekeddwa Mukama. Sayinza obalaba bannyabo. Kale bannyabo. Nkuliko amakubo. Tugayiseemu. Mwebale kujja. Amiina. Kale bamubanga mmaliriza okubaboozaako ate wangi taata nzikiriza nange ntume abaana bange batuuke ewuwo basooke balamuse ku baana bannaabwe. nammwe mu mpisa ezammwe bano mubasiima. Tubasiima naffe tukulaga nti naffe tuzaala. Bano tebajja kutumenya tubakubira engalo empisa tuzifaanaganya. Kale Fenon Records bampeera entambula batambule. Mutabani asooke balinda okutambula. Sayinza okubalaba bannyabo. Kale bannyabo. Nkuliko olugendo. Tetufunyeeko buzibu. Kale bano bo bamaliriza okubabooza. Ekyamazima Essebo nga bw'oli omuzadde nange bwentyo bwendi. Naawe oli muzadde. Ndi muzadde. Abange gwe twaniriza muzadde nga ffe n'olwekyo tukiwe engalo. N'olwekyo era kantume abaana benzaala musituke mujje mbatume mugende mulamu mugisa. Mbere na mbere ndagira ngo ngumenyeshe ngo
abanyarwanda batuye isi yose n'umurage w'Imana yabahaye. U Rwanda nubwo umupaka umwe waba ufunze, isi yose abanyarwanda barafunguriwe nabo mwicaranye nibo. Ate sebo leka tutiisa ndavuga kwa ni muri urwo rwego ngira ngo mbanze ngugere imbere ego hanyuma nkubwire tuganira. Nakubwiye ko iryo rembo abanga abolugave ndoza namwe mulinga muwala wange Zuwena agaye nti omulenzi ayambadde bulungi ne byayogera mpulira binyuma naye sibimanyi mpuliddemu ebigambo ebyo bibiri. Suzani Makula Nantaba na Rosias Bujingo nambuuza nti ebirala bitegeeza ki? Kakati kkiriza nsooka ate nnyonnyonnyole abolugave n'oluvannyuma tugende mu maaso. urabona iyongeza aho ngaho rimwe. Fenon Murakoze. Nyakugira Imana twaha karame. Buri munsi ugira nyirawo, buri munsi ugira izina. Uyu munsi ni itariki nziza, ni itariki ndwi, ni itariki yejejwe. Aba uko babona bose ni inshuti n'abahungu banjye nabo, ariko nyir'ubwite nimwigireyo mwebwe. Nanjye byanyobeye nagusabye umuhungu unzanira abahungu biranyobe. Njye naguciraga amarenga nkubwira ko sinabyaye umwana umwe nk'inyamaswa yo bita inkura, nabyaye abana. Muhungu wanjye rero uje gusabira umugeni we nakubwiraga cya gihe nafatiye irembo, Bujingo Rosias mwene Bujingo n'uyu nguyu. Abange mu kubengalo atugambye nti yono mubwire atambuke anyejere tuvayo kubanga ffe tukuzaala kale jangu senguke watali bakyalo jeno fe abazaalo bulungi sanyusa okulaba abange omulenzi ng'agonda engalo. Amiina. Kati wuubira ku boolugave bawuubireko abalugave gye muli akalulu nga sikawulira engalo nga siziwulira kandi Mugisha nagira ngo umenyeshe ngo we yazaamuye ukuboko nubwo yabaramukanya mu rundi rwego abatanga n'umugisha. Kati olwo tufunye omukisa cyane. Abange buli ali wano ngo wanise omukono tozina abazifunye omukisa kubanga ono musumba. Kakati ulamu mayo n'umuhungu wanje namuguhaye rwose. Mayundi umwe umurinda abandi bisubirireyo. Kakati mutabane ogenda kutambula bwoti nakukulembedde mutuuke wali wolengera akasero kali akalimu ebimuli ako wansi ate mukyuke mukomewo eno mungoberere. Naye njagala Fenon Records bampera akayimba bagende baleme kugenda nga okay. Harya urambwiye ngo umuhungu wawe umusabira umukobwa wanje witwa nde? Suzani Makula Nantaba. Kakati gwe anti Su batugambye nti ono mulenzi bamulese bamusabira muwala waffe Suzani Makula Nantaba. Kakati gamba sengaawo mu kaseera kano andeetere Susan ate ensonga eno nayo tugimalirize. Fenon katonanya Fenon wanjye nagira ngo ngusabe mu muco wacu iyo tubengutse umukobwa hari uburyo bwiza bugezweho burimo n'umugisha. Uribuka neza ko umwana nakuzaniye musumba n'olwekyo mu ngeri endala abalala batera okugaba simanyi engagement ring biki ye kyakola nagambye buli kyakola abagaba mukisa. N'olwekyo agiye kumuha icyo bita isaro bimenyesha ngo nagasaro ke ararufite. Okay. Bimenyesha ngo nagasaro ke agiye no kurumwambika mwijosi. Mwana wanjye rero ndagusaba ngo ufate iryo saro ryawe ryiza uryambike uwo mukobwa isi ireba.
bamare kubafotora gatoya. Kale tufune ebifaananyi ebyo n'oluvannyuma ate tulabe ekiddako. Tuke Mugisha na famire yawe. ndakumva Fenon Nabasabaga abahungu bawe nibamara gufotora hari ikindi nenda gukora kugira ngo mwereke yuko mu by'ukuri umukobwa wawe ari twe bakwe bawe ari twe tumushaka. Okay. Kale naye ndowooza nga ebifaananyi bigenda mu maaso n'ekyo kikole Leka nsabe bashiki tulemaate kuwanvuya biseera nkakasa nti abamu bashiki ba Bujingo nimutambuke kale muze mutware ubutumwa batwale Fenon batwale bwe bwe banaaleeta ekimuli aba dynamic bo bajja kustopinga then tuweeyo ekimuli. Okay. Yes. Baba no baze. And I think we've had enough. So babawa akayimba batwale ekimuli. Mugarukiraho Susan akoze wa muco wuzuye. Abanyarwanda baravuga ngo umugeni utarize ku bukwe bwe kenshi abari inkunguzi, ariko Susan Tears of Joy ziramwuzuye arishimye cyane. Tugikomere mu mashyabi wacu dushimire Susan Liale Jean mutambuke muce bugufi buretse banza utanga iki ngiki ndakubwira ukuri bubikurikiranye. Banza utanga iki cy'uru ruhande. Susan ecyamazima abana bawala balese message ya mwanyi nawe mukakane banyina ba Bujingo mukakane mwenna bagenda kusooka bakuwe ekimuli kino ekya side eno nga baleese obubaka ba mwami Bujingo gyoli, n'oluvannyuma waliwo ekirabo ekirala ekiva ate mu bazadde ekiri blessing ate gyoli. N'olwekyo leka basooke na kino mutanga icyo ngicyo n'ubwo icyo mutakivugiraho byinshi. Manyi abantu abayivu teboogera bingi ate batandika okukulaga nti omubadde mu musaayi. Ekyo kyeraga teboogera bingi. Amina. N'oluvannyuma ba Jean baguhe microphone ogabe ekirabo ky'abazadde. Oh, okay. Uyu nguyu reka avuge sister side eno kimuli ekyo kyemugaba. Please hurry up time. Muhe yitegereze zitegereziwe switch it on. Selector 0. Susan, my brother, Bujingo, has sent us to come and tell you that he loves you so much, and he's so blessed to have you. Okay. And in this flower, there is a pure heaven. Okay. He says that your love was made in heaven. Even he said that this flower can wither, but his love for you will never wither. We love you. Okay. Nyakugira Imana twaha Birarangye. hari ikindi cyavuye mu babyeyi. Ikimwe ni blessing y'ababyeyi ijya kwa Susan. Ekimu kivudde mbalamu bo ate ekirabo ekirala kivudde mbazadde. Jean abari ugitanga, Jean gitange. Okay. Hanyuma unavuge ubutumwa bugiherekeje. Amazina yanjye ni Jeanne Bujingo. Manya ye Jeanne Bujingo. Susan izi ni imbuto ababyeyi bakoherereje. Susan ezo fruits ziveri mbazadde. Hanyuma
hanyuma igikurikiyeho turagukunda. Ekisembayo mu byonna ezo zonna zikulaga nti bakwagala nnyo. Turashimira mama wa Suzani cyane n'umubyeyi we. Mukyala ng'emeredde bakusiimye tumukubireko mu ngalo mama Suzani. Turamushimira cyane ku burere bwa Suzani afite mu muryango iwacu. Bakusa era tukimanyi nti n'ekyokulya kye tugendako abaayi Wangi essanyu nga lisusse mu kirasha akyembadde